Bulaba amasiga g'ekika era abasabye okukola ennyo okuweereza ekika n'Obwakabaka. Omutaka Mbaziira Kakooto Kisaala bw'abadde alambula ab'amasiga g'ekika kino ayaniriziddwa n'essanyu ku kyalo Mayirikiti mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe era ng'omukulu w'essiga lya Lugonja n'ab'amasiga amalala be bamwanirizza. Omutaka Mbaziira mu kulambula ab'amasiga akalaatidde bazzukulu be okukola ennyo okuweereza ekika n'omutima gumu. Ekyokulya kinasembayo mulamu wange twagikolanga ne lutuuma. Ategeezezza nti amasiga 35 ge galina essiga lya Lugonja nga likola bulungi nga lituuza enkiiko n'okuwa lipoota n'asaba abazzukulu be obuteekutulamu. Omukulu w'essiga lya Lugonja Kakumirizi akubiriza abazzukulu okujjumbira enteekateeka z'ekika zonna kubanga zibayamba okumanyagana n'okukuuma ettaka ly'ekika awatali kubongoota. Essiga we lyali litudde kuyiika 184 ez'essiga ate nga kuliko neyiika endala ez'abazzukulu. Nasanga ekitundu ekyo Abakalaatidde bakiguddemu. Ssaabalangira Namungi Ekibettu Sulaiman Kyambadde mu kwogera kwe eri jjajja w'ekika Mbaziira n'abazzukulu abasabye okubeera obumu. Tusobole okukola amazima bika byammwe. Oba olina entebe gy'olimu n'obwotambuza bakutambuza ntebe endala. Katikkiro w'ekika kino eky'ennyonyi Nnyange ategeezezza nti Omutaka Mbaziira atongozza olunyiriri lwa nnyonyi ntono. Ssemukuye ajja kutuukirira Omutaka Namungi amutembeete n'ennyumba ezo nga baziteeseteese bulungi azimutuuseeko ku butaka ebulimu. Ku mukolo guno munna CBS Peosa Kasolo Fred asomesezza abazzukulu bano ku nkola ey'okutereka n'okwewola ensimbi nti lwe bajja okusobola okukulaakulana n'okutambuza emirimu gy'ekika. Peosa kyebeetekawo okuyigiriza abantu ba Kabaka mwewole mutereke naye nga mumanyi n'ekiruubirirwa. Stella Nandawula Sendagire ne Moses Serumaga, BBS Terefayina Gambuuze. Kakati bannamasaka nga bakulembera